twalukola kwolwo lwennyini akasajja ako kalina omutwe obwongo ebigambo ebyo bye kayimba kabiyiza mu studio ko kayimba byako jjukira kateekamu bigambo byako kozze bwa bigambo bantema amagwa ku mulyango nze buli ekituukako babeera bagamba kalyonso nze yakera okupanga ninga kabiyiza awo mu studio moze egwe namukakasiza gundi Jeff yampayo ku sente era nasanyuka nnyo kuba nze nali manyi ngenda kukola nabo engeri gye baali basajja bamaanyi bwe twalukolerayo era oluyimba olwo lwankolera nnyo nakati era moze nze yannuma nnyo kino kubanga lwandeetera audience ey'abato okunjagala nayo mbu chance yeeraga musango kinze bwe neeraga kakati oba kati mungana okweraga neerage nga maze okuggwamu ndyoke nsabe sente nnyingi munazimpa obanga temuzimpa wano temwagadde zimpa kati nga nkwendi munazimpa maze okuvaako naye oluyimba olwo nze nali nnyimba byange life yange naye ebiseera ebyo kyali nti baali batandise okwogerera ani pulezidenti nga batandise bamutandiseeko okumwogerera abantu ne boogera bingi kyanse mukyala wa pulezidenti lwankyayisa nakaabamu ne bankyawa ne boogera oyo munene mugagga ayina kutuwa ku sente tatuwa ku sente nga zina wadde n'ekikumi music wo mu bulungi bwa music wo tutunulidde abayimbi ab'omulembe guno okusookera ddala nja kuddamuko wali emabega twalaba radio ne Wizo waliwo akayimba ke mwaddamu ako kati bwe mwakikola mutya baakutuukirira batya kati nali bandi yange ebiseera ebyo yali ekyakola nga tebannagimalamu maanyi kati nali nkola ne Kyaga nyangira n'empita Kyaga ne muteeka ku kipande ne tubeerako abayimbi babiri ne tubeerako n'abayimbi abato kati ate Kyaga yali akwatagana n'abaki ne ba Wizo bwe twabanga nga tetuli mu field kukola nga azzeeyo nga abanyumiza nkola ne chance era oli omukazi akola bikibikibi kati ne bafuna ekirowoozo ne bagana naye lwaki awo we baawalaganira ennyo ne Bebekulu kati ne bafuna ekirowoozo ne bagamba tuyimbe n'omukyalo oyo tuyimbe luyimba lweki kati ne balonda balonda ennyimba nga 3 waliwo Tompalampa nga lwaki onnemye okusanyuka ombuzizza emirembe kati ne balonda n'olwo Abateesi waliwo n'olulala era Ennugu ne balondamu Abateesi naye tukube luno olw'Abateesi kati nze Kyaga ye yankubira essimu waliwo ddiiru wano tiye nali neeyo nga ndi mu byalo byange nga anoonya ssente ne bandi yange nti waliwo ddiiru wano bano abalenzi bamuze ne Wizo baagala kuddamu oluyimba mu luyimbe mwenna oluyimba olw'Abateesi kinakolera naye ndaba kijja kukolera waali kikoze nange ate baali nga kwebali nga bamaanyi niŋŋamba ati siina buzibu kaŋŋende nkole era nalinnya emmotoka nenkomawo nene emmotoka yange 19 kyagirina saalinnya navuga nenkomawo makatu nenkomawo nenzija ne tukola oluyimba ku Good Life balina studio awaka ne tukola oluyimba ate neninyeera nenzirayo gyenkobadde mu byalo byange twalukola kwolwo lwennyini akasajja ako kalina omutwe obwongo ebigambo ebyo bye kayimba kabiyiza mu studio ko kayimba byako jjukira kateekamu bigambo byako kozze bwa bigambo bantema amagwa ku mulyango nze buli ekituukako babeera bagamba kalyonso nze yakera okupanga
ninga ke kabiyiza awo mu studio moze gwe namukakasiza nanga najja twakola ndoza zalinga saawa ngemu natuukirayo ne tukola ne tulumala ku saa 3 oluyimba twali tulumaze ne tuddayo. So oluyimba olwo mwalukolanga nenzirayo tebyali mu kusasuligana kusasulanga gwe nannyini luyimba? Gundi Jeff yampayo ku sente era nasanyuka nnyo kuba nze nali manyi ngenda kukola nabo engeri gye baali basajja bamaanyi bwe twalukolerayo era oluyimba olwo lwankolera nnyo nakati era mozenze yannuma nnyo kino kubanga lwandeetera audience ey'abato okunjagala nayo abavubuka kati nze nina audience siina y'abakulu bokka nina abato n'abaki n'abavubuka n'abakulu kati era buli wengenda banjayanira abavubuka audience eyo njirina kati ate ekikola obulungi nti bwe ngenda okugifeesinga ate nenjikolera bulungi nnyo nenjikubira omuzigo ne baleka batakula omutonda mukazi ono taggwayo omukazi otakula omukazi taggwayo kwegamba nze nafunamu nange kale. So mu luyimba olwo n'oba tewafuna ssente okkiriza nti walufunamu? Ninakye nafunamu audience ey'abato ate ebiseera ebyo ennyimba zange era zaali tezikola ki nga tebazikuba kale wamu nange lwanziza ki mu bantu nga lukuba ate oluyimba lwe lukyasinze okutunda mu nnyimba zonna ezaali ziddiddwamu ezikoleddwa ki lwatunda nnyo nnyo nakati bakyalumatira okufuufu. Oluyimba olwo luli olwasooka oba lwafuluma lwatunda luyina lwatundako gundi ya Museveni Muzeeyi Museveni president lwakola ku gundi ye eyatusa campaign eya 2000 oba 4 oba 5 ya 6 kuba waliwo 2 gumu ne wabira 2 mukaaga abantu ne boogera bingi chansi yabbira Museveni obululu nonno nze nejje balondera nga sigendayo nalonda mwaka guwedde gwe mwaka gwe nali ngenzeeko okulonda nga sibimanyi nako chansi mukyala wa pulezidenti lwankyayisa nako abamu ne bankyawa ne boogera oyo munene mugagga ayina kutuwa ku sente tatuwa ku sente nga sirina wadde n'ekikumi nga sirina naye oluyimba olwo nze nali nnyimba byange life yange naye ebiseera ebyo kyali nti baali batandise okwogerera ani pulezidenti nga batandise bamutandiseeko okumwogerera nga yaliwo nga byetuwulira ku marediyo buli wamu nga boogera ki kati kyenava ndifaalinga ku muntu ayogerwako ennyo yali pulezidenti ani Museveni era mulimu ekigambo kya Museveni kimu kyokka ebisigadde byange nali nnyimba ku life munfudde emboozi niŋŋanga Museveni toddamu kumpulira nga ate mbumuliko ekyo kyokka ekigambo nali nze nnyimba ku life yange ebiseera ebyo abaali bantawaanya baki be nali nnyimba ku bano abategesi be baali bantawaanya bwe badda abategesi b'ebivulu ffe tubayita bambaleese anti batwala ebipande ne batwala obulango mbaleetedde chansi mbaleetedde gundi kati ne tubatuuma bali abambaleese ffe tubayita bambaleese ngaffe abayimbi tubayita bambaleese abayimbi abaluli
so abaka tebayinza kitegeera kati abakaka tebakitegeera naye ffe abayimbi ababbandi ffenna tukitegeera tubayita bambalese aleeta ekipande leero tuleetedde ani mbaleetedde Chansinalubega mulabe ku kipande ne tubatuuma eri abaani bambalese mbalese kyakutawaanya bangi bantimbanga eyo ate nga nange nina bbandi kati nga ŋŋenda ne ntuuka ku kitundu nga batimbyewo ekipande bantimbawo ne batwalawo omuyimbi ow'eccupuli mbu ye Chance. Bamutwala n'ayimba na nnyimba zo n'ayimba n'ennyimba zange nga kyali kirala nnyo ne basolooza ebikutiya bya ssente ate nga badduka buddusi ku bantu batwonoonera nnyo gundi yaffe ate nga bwe tufuna kati nze nga ŋŋenda bwe nakola bbandi ne nga ŋŋenda ntereeza ekyo ekitundu nga sifunawo bantu bagamba oyo yali wano nabatubba tebaakola na bulungi kati nze okugenda okutandika kufuna ssente namala kukola omwaka mulamba nga buli kitundu we bayonoona ŋŋenda nkola ki ntereezaawo ne balaba bbandi nga eri ku standard ya mulembe ekola bulungi bandaba nze kennyini ndi muyimbi mulungi nga bakolera bulungi kati omwaka ogwaddako ne ndyoka nfuna ssente mpitirivu kati abo be nalinga nwanagana nga nabo kati bwe bagendanga okumpangisa amanyi abasajja abo balina omuze bw'obasaba ssente zikugyamu tebaagala kuwa ssente baagala bakufunemu ng'ate tebakuwadde ssente z'osabye zoyagala kati kyekyo yensonga lwaki baateekangawo omulala ayimbe mu kifo kyange bamuwe $5,000 ye takibonaabonedde takiinaamu gundi $5,000 ziba nnyingi ku ye oyo gwe baba bataddewo kati n'enkirwanyisa ne batuulako ne meeting ti oyo tugende tumwonoone ku rediyo tumukyayise tukole ki bambaleese abo era bwe batwonoonedde nnyo kubanga batwogeddeko bingi eyo mu baamawulire mu bapresenters ne batuleetera abagundi abo okutukyawa ne batandika nabo okutwogerako ki ebintu ebitaliyo ne batukyawa naye baali abo baakola emikwano ku baki ku bapresenters ku bannamawulire ne babeera nga naye nga batwonoonera nnyo kati olaba omuntu okutimba nze natimbanga bwe nabanga ngenze ku kitundu nga ndi nzeka n'abaana bange bano nze nakozesanga abakozi 52 ng'ate bonna mbasasula bulungi naye zagendanga okuwera nga nze nzeka naye nga ndine abaana abato abawala abazanyi b'emizannyo twazanyanga n'emizannyo abayimbi abazinyi abasitulevera ebiki nga namba ebannene naye nga zagendanga okuwera ssaawa emu nga bantu batadde dde obutebe obukeeka baleesedde nga bakoma eri nga nze omuntu omu nga nkuba abantu 2,000 nga ndi bwogo 2,250 biki nga tufuna ssente ate nensobola okusasula abakozi bange buki bulungi naye abasajja abo bafuba nnyo okulaba nga basuula ebibiina bino ne babimalawo kati ne bagamba nti balina okunsuula bambalese bateesa bakusuule meeting emu n'oyo Katolubwama yaliwo n'abagamba no mukazi muleke timuyinza kgenda ku rediyo simanyi mumwogerere biki eyo meeting bagirimu lwaki lwakuba lwanyisa kunvaako kuntimba ate bw'osaba ssente nga bakuwalana nga bakwewerera bakusalako ebigambo kwegavo batukoleze bubi nnyo kubanga bo baliwo kwawula bayimbi bo bagamba tebaagala bayimbi beegatta abayimbi we beegattira bo tebalina bwe bafunira era bwe balaba kati twateesa nako nze
Sebatta ne Walukaga nani n'omugenzi nali ngambe n'oyo omugenzi Sala Birunya twala twegatte naffe twetegekere tebaagala muyimbi yetegekera tebaagala bayimbi beegatte mbu beetegeke nabo bafune ku ssente nga ze bakola ki tebakyagalira ddala kale banwanyisa nnyo era ne baddeeyo kola lugambo bakuŋŋaanirangawo ku Nayiro mu Nankani awo oba bakyakuŋŋaanirawo awo mu Owino nga babeera n'olugambo lwabwe n'okusala ebigambo bye basiiba ekifo ekyo twakikyawa nnyo yasinza na kulinnyayo naye Sebatta bamusalako ebigambo bannange era ne batulemesa ne batwawula ekitegeera bo ye mmoto yaabwe twegattira kale munnange ne baddaawo baga kayeepanka kati aleese mbu ayimbye nnyo katulabe neddako nga bweneetunda baba abayimbi abo beepanka kale abasajja abeerawo ne bagabawala n'abayimbi ebitaliiyo tolina kyomukoze katulabe ekola ki eddako bw'enokutunda abo abayimbi beepanka naye aleeta kamu ne kakola ki kakati nengenda mbaswaza nendeeta mu nfudde emboozi oyo yatunda nye alubamu eyokubiri nendeeta neyokusatu neyokuna zonna zonna zitunda naye kati byebye nayimba mbu chansi yeeraga musango kinze bwe nneeraga kakati oba kati mungana okweraga nerage nga maze okuggwamu ndyoke nsabe sente nnyingi munazimpa obanga temuzimpa wano temwagadde zimpa kati nga nkwendi munazimpa maze okuvaako mbuka tulabe eddako ereme okutunda kati ebyo byonna nze nali nnyimba abaana abasajja be nali nnwanagana nabo naye nga nze saali mbu ndi mukuwagira ani no ekigambo kyajjamu buzzi okusinziira nti ebiseera ebyo yeyali ayogerebwa ebintu ebiki ebingi buli omu ono ali eno mbu simanyi president enjala ebalumye Museveni yatulumisa enjala kino Museveni buli kaseera kati nange tabana ababo n'obaleetera mu mboozi ya Museveni kigambo eki niŋŋanga Museveni kyenkoze nekyesikoze nze emboozi boogera naye nga saali mbu nnyimbira ani Museveni